Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo kubo. Mbalamusaako nnyo abaana ba Mukama mu linnya lya mulokozi waffe Yezu Kristu. Nnyonyi yaffe eya wiiki eno, weewenga omukisa. Weewenga omukisa. Emirundi mingi tuwulira ebigambo nga saba Katonda omukisa, weeyise bulungi, siima banno, yagaliza abalala n'ebirala ebiri mu kkowa eryo. Ebyo byonna bikulu era birungi nnyo, naye waliwo ekisinga ebyo byonna obukulu, kwe kwewa oba okwerangirirangako omukisa. Abantu abasinga bw'okola kino batera okukiraba ng'okukinala, okwepanka oba okwewanika, naye ng'ate si bwe kiri. Kikulu nnyo okusaba Katonda omukisa, oba n'ojja ewange ng'omusaserdoti yenna okuwa omukisa mu linnya lye. Kikulu nnyo, kya bbeeyi era kikolenga bulijjo kuba kya bwa Katonda. Naye ate era Omukama atugamba mu Isaaya nti, he who invokes a blessing on himself will do so by saying, n'ebyo byeyongerayo nti oli ayeerangirirako omukisa n'akikolanga ng'ayatula. Era kino kikolebwa ng'omuntu yeeyatulirako ebyo Katonda bye yamulangirirako mu kitabo ekitukuvu. Kino kye mbagambye okukola eky'okwerangirirako eky'okwewa omukisa, kikolebwa ng'omuntu yeeyatulirako ebyo Katonda bye yamulangirirako mu kitabo ekitukuvu. Ebigambo nga ndi w'amaanyi, ndi mugagga, nina ebitone, omugagga Omukama njagaza kajjanja, ndi mulamu, ndi wa bbeeyi, ndi fotokopi ya Katonda, bingi nnyo. Bayibuli ejjudde ebigambo Mukama byatuwa okweyamba ffe n'okweyambisa okwewa omukisa. Ebyo nno munnange si bigambo byakwezzaamu bwezza maanyi, wabula buli lw'obyatula oba oli mu kwerangirirako mukisa, kubanga byo byennyini bya mukisa ate bya bwa Katonda. Ate wulira kino, tolowooza bulowooza bigambo ebyo, wabula byatule n'akamwako. Tewali kibaawo mu nsi ya mwoyo okuggyako ng'okyatudde. Buli bw'oyatula nti ndi wa mukisa, emikisa gitandika okweyerula nga gidda gy'oli, nga gijja gy'oli. Ndi mugagga kyekimu, ndi mulamu, obulamu butandika okukweyunira. Bakulu bye njogera bya mu nsi ya mwoyo, tojja kubiraba n'amaaso go ag'omubiri. But behind the curtains, God is gloriously breathing in your direction. Nga bw'oyogera ebigambo ebyo, as you speak out those words, God is gloriously breathing in your direction. Tolinda kumala kubifuna olyoka obyatule. Gwe byatule byo bijja kulondoola. Bwe bakuwa ebbaluwa mu ddwaliro nti obulwadde si bwakuwona, kweranga nti nze ndi mulamu mu linnya erya Yezu. Ngenda kuba mulamu era ndi mulamu mu linnya erya Yezu. Lipooti bw'ejja nga toyise bulungi bigezo, gweranga nti nze bino mbiraba, naye nze mmanyi ndi mugezi nnyo, ndi mugezi ate nnyo. Buli bw'olanga ng'oyatula olutatadde, amaanyi g'ebigambo gatandika okwambala, oluvannyuma ne bifuuka biramu mu ggwe. Era ekyo kye kimu kubigambisa nti olulimi lutonzi. Ngambye
nti buli bw'olanga ng'oyatula olutatadde amaanyi g'ebigambo gatandika okwambala oluvannyuma ne bifuuka biramu mu ggwe era ekyo kye kimu ku bitugambisa nti olulimi lutonze. Njagala weemanyiiza okukkiririza mu bye weerangirirako okusinga abalala bye bakwogerako oba bye bakulangirirako. Kino kyemanyiizo kikola buli lunaku. Ojja genda okulaba ng'endowooza yo eri obulamu bwo n'engeri gye weerabamu ng'ekyuse. Bwe kibanga mu kitabo ky'engero wa Proverbs 18:21 batugamba nti olulimi lwa buyinza okuleeta okufa oba obulamu, nti era omuntu abenga n'obuvunaanyizibwa ku bintu byonna by'ayogera. Lwaki tetulweyamba okwerangirirako okwetondamu eby'obwakatonda, eby'omukisa, ebituwa essanyu, ebitutwala mu maaso? Lwaki? Kuba obuyinza obwo ffe ng'abaana ba Katonda bwatuweebwa era tubulina. Bambi nsaba tubweyambe. Lwaki omala amaanyi mangi mu kukolima, okwogera ebikyamu ebiwa Sitaani amaanyi n'obuyinza ku ggwe n'ababo? Lwaki amaanyi ago togassa ku kwewa oba okwerangirirako omukisa n'okuyigiriza abaana bo kukikola? Waakiri nnyamba munnange wiiki eno mu ngeri ey'enjawulo ggwe nange tugiweeyo ku mission eyo. Buli wa famire kino akiyingire, munno muweereze munyeenye eno. Ffenna nga famire, maama, taata n'abaana, kino tukiyingire. Eneefuuke anthem ewaka. Ng'oluzuukuka taata, maama, abaana, olumala essala z'okumakya otandikirawo nti nze ndi mugezi, ndi w'amaanyi, ndi taata mulungi, ndi mugagga, ndi wanjawulo, nsaba nga otandika bifuule anthem ya buli kumakya. Buli mwana muyigirize ewaka okutambulira mu maanyi ag'okwerangirirako omukisa. Saba Katonda wiiki weggweerako nga tukyusizza endaba y'ebintu, nga tutegedde kiki kye tuli n'ebbeeyi yaffe mu maaso ga Katonda. Njagala kino ababadde tetunnakitandika tukitandika okuva leero, ate tukiyigirize n'abaana baffe n'abo bonna boofaako batuuseeko obubaka buno. Bakulu tulina obulamu bwa mulundi gumu gwokka. Kyova olaba nwana nnyo tubweyagaliremu, ate kino nga tukikola mu ngeri ey'obwakatonda. Ekyo kyenkugamba okukola teweetaaga kikolera mu maaso g'abantu, wabula ne bw'oba wekka ng'onaaba ku makya, oli mu kiyigo, ng'oyambala ogenda kukola, gwe yatula nti Mukama weebale kuba ndi taata mulungi, Mukama weebale kuba ndi maama mulungi, Mukama weebale kuba ndabika bulungi, Mukama weebale kuba ngenda kukola ssente n'obwana bwazo mu linnya lyo, kuba ndi wanjawulo, kubanga ndi wa bbeeyi. Ng'ogenda okukola taata weebale olw'essaakalamintu lyawo erisaakalamintu lya penitensiya, ng'onsonyiira weebale kuba nti ekisa kyo kinene nnyo okusinga ebibi byange. Awo ng'oyingira obuliri, Mukama weebale kuba ntandise n'okwetya kuba munze mpuliramu ensigo ey'okuyitimuka n'okufuuka ow'amaanyi mu by'omwoyo n'eby'omubiri. It's okay. Ebintu ng'ebyo buli lw'obyatula amaanyi gaabyo gatandika okwambala ne bifuuka ggwe naawe n'ofuuka byo oba onfuna. Abanoonyereza abakugu baatugamba nti tutambula era tukola ebintu okusinziira ku ebyo ebituli mu bwongo. Kyova olaba nga kikulu nnyo okwegendereza ebigambo bye tweyatulirako. Kino nkiddamu, bye weeyatulirako era bye weerangirirako bikulu nnyo okusinga abalala bye bakulangirirako. I can tell you that you are great and awesome
But this is not as powerful as when you yourself declare upon yourself that I am loved by God, so treasured in the heavens. I'm an apple of God's eye, a darling daughter, son of the Most High God. Tekyenkanika. Ebyo bw'obyogera ng'obijja ku mutima otandika okutambula nga weerabawo, weeyagala era nga tokyatiisibwatiisibwa. Bayibuli etugamba nti ojja kulya ku bibala by'ebigambo byo. Ojja kulya ku bibala by'ebigambo byo. Bayibuli ekozesa ekifaananyi ky'ebibala kuba ebibala tebikulira mu kiro kimu. Gwe genda mu maaso n'okwerangirirako omukisa. Oyinza obutalaba bibala mu wiiki, mwezi gumu oba mu wiiki emu, naye ng'ekibala bwe kiba ojja kutuuka weewuunye ng'otandise okulya ku bibala by'ebigambo byo. Kyannaku nnyo nti tutandika olunaku ng'omubiri gwo guwadde eddakiika kumpi nga 3 okunaaba, okusenya, kwambala, kwesiiga bizibu. Naye bambi oluusi omuntu ow'omunda nga taweereddwa budde naye kumuwa ssanyu ng'oggyeko omwoyo gukali. Tugeze osomye essaala, weebale nnyo. Your mind and emotions need to be fed on such words. Ng'oggyeko omwoyo n'osoma essaala. Your mind and emotions too need to be fed on such great words, great promises. Ebyo by'oba weerangiriddeko bye biwa omuntu ow'omunda essanyu. N'okumwenya n'amwenya. Nsaba n'ofunenga yakadde buli makya oba buli ku makya actually. Ne bwe ziba ddakiika 2 weerangirireko ebigambo nga bino: ndi wa mukisa, ndi wa njawulo, ndi mugezi, ndi muyiiya, ndi wa mpisa, ndi mwetowaze, ndiko obukumi bwa Katonda, ndi wa kuwangaala, ndi muganzi maaso ga Katonda, ndi mumalirivu, ndi wa njawulo, njagalwa, siri wa bulijjo, era Katonda wange nkimanyi antwala wala. Ebigambo bingi nnyo, nawe ebirala bitirivu nnyo eby'obwa Katonda. Lwaki olowooza tulina okukola ekyo buli lunaku? Kubanga ebitukuba, abatumalamu amaanyi n'abaagala okutulaga nti tetulina kye tuli bangi. Ngambye ekitukozesa ekyo kubanga ebitukuba, abatukuba, abatumalamu amaanyi n'abaagala okutulaga nti tetulina kye tuli bangi. Kati bw'otakola ekyo, kyangu okwerabira kiki ky'oli, kyangu okwerabira kiky'oli mu maaso ga Katonda. Era nga bw'oli omuganzi, ekivaamu ng'otandika obuteerabawo n'okuva ku mulamwa gw'okuluubirira okutuuka ku ntuuko yo. Ekintu nze Martin Semanda kye sigenda kukkiriza nga nkyatambula naawe munnange. Sigenda kukkiriza kutuuka ku mbeera eyo. Sijja kubalimba. Ffe abamu ekikyatukuumidde mu buweereza nga tuli basanyufu wakati mu mbooko n'embeera zonna ezitulumbagana, wakati mu byonna ebyo. Lwa nsonga eyo yennyini gye ndi mu kwogerako mikwano gyange. Era nze ng'omuntu Mukama mwebaza buli lukya ku lwekyo. Martin Semanda kati ne bwonkuba akasa n'onjogerera ebiringa ettaka, n'olwana okunsiraanya, okunnafuya, enkeera bw'onsanga toyinza kukikkiriza. Omukama yannyamba ne mmanya omuwendo gwange, ne mmanya ebbeeyi yange. I know my worth. I know who I am. I know my worth. I know who I am. Ndi muganzi maaso ga kitange. I know. Anjagaza kajjanja, yes. Antwala wala, very good. Ndi mwana, ate siri mwana w'ebbali, wabula owaawaka. By the way, ndi musika. Hey, you guys. Ngambye
ndi muganzi maaso ga ddadi nyanjagaza kajjanja antwala wala ndi mwana wa wakasiri wa bbali ate ndi musika sigadde kambyesikalize kuba byenjogeddeko bye bitono sina galumya abantu mitwe naye gwe kiruma munnange nonsonyiwo kuba nange sina kyakukolera kuba oyo yenze I know who I am and I thank God for that. I know my worth. Ate n'entalo tezikyampa buzibu n'akamu kuba bwonzigulako olutalo nze nga neeviirawo nga nkulekera omulwanyi wange Namige anti ye yawoolera eggwanga siye ng'akikola ku lwange nze nga nvaawo so ekyo mukwano gwange nakugamba era nkiddamu tofunanga kikemo kulowooza nti okwenafuya oba obuteerabawo kyekimu n'obwetowaze. Please don't confuse those words. They are not the same at all. Okwenafuya obuteerabawo si bwetowaze. Mbwera nze ndi mwavu ndi ndwazi ndi lugojamye sirina bwendi father nga bwondaba mu bigambe ebyo omwoyo gw'okwenafuya ku luno nkulagira bulagizi gweyambule oyambala omwoyo gw'okwerangirirako omukisa n'okwemanya kikyoli mu maaso ga Katonda. You are a special species, my brother, my sister. Era ensonga lwaki ndeese munyeenye eno wiiki eno yennyini kubanga njagala okwegattwako gwe. Waliwo munyeenye gyenjejjamu, waliwo omulamu ogujja mu maaso, waliwo munyeenye ejja mu maaso awo eno ng'etuteekebwateekebwa eno. Njagadde ebigambo bino sooka ebikwambala obyambala obimpeere mukwano gwange yenna gw'osobola bituusaako bituteeketeeke. Waliwo ekijja kye njagala nsooka kuteeketeeke bwentyo osooka onnyambalire gano amaanyi n'okukkirizaamu tuyingire embeera ejja mu maaso awo nga buli omu mwetegefu. Njagala okwegattwako gwe ampuliriza mukwano gwange tufuuke ekyo ekyatutondesa okufuuka, tubeere ekyo ekyatutondebwa okubeera, tutuuke eyo ewatutondebwa okutuuka mu linnya erya Yesu. Oba mbiddemu mu Lufalansa simanyi na kumanya matini waabwe. Ngambye ensonga lwaki ndeese munyeenye eno ojja kusinza kugitegeera mu maaso awo mu wiiki ng'emu bbiri maaso awo. Naye ekikulu kya bina njagala okwegattwako gwe mukwano gwange mpuliriza tufuuke ekyo ekyatutondesa okufuuka, tubeere ekyo ekyatutondebwa okubeera, tutuuke eyo ewatutondebwa okutuuka mu linnya erya Yesu. Nange ononsonyiwa mukwano gwange. Naye nze muli sirinaamu kubuusabuusa nti omukama gwe nange atutwala wala. I don't care how old you are. Saagala kumanya myaka gy'olina. Nze kinneewulira muli kyempulira ku nze naawe mukama atutwala wala mu nsi ey'omwoyo n'ey'omubiri. Mwana wattu singa otandika okwegendereza olulimi lw'ery'obulamu bwo ojja kwewuunya enkyukakyuka ejja okujja mu bulamu bwo. Nanga Abayisirayiri lwaca lumu nga bamaze emyaka 4 mu mikono gya Falaawo. Omukama n'avaayo okubanunula ng'ayita mu Musa. Kino nakibagamba era nkiddamu nti Katonda ng'asazeewo okulwanirira oba okuviirayo omwana we oba abaana be, teri muntu yenna, terijje oba maanyi kagabe ga kizikiza gasobola kumwekiika. That's why I'm proud when I'm talking about the power of God and what He can accomplish in your life and in my life. Ngambye nti Katonda ng'asazeewo okulwanirira omwana we oba abaana be, teri muntu yenna, terijje, teri maanyi kagabe ga kizikiza gasobola kumwekiika. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ebyatuuka ku Falaawo, amajeege, amagaali ge saagala kubiddamu. Wabula Abayisirayiri omukama yasobola okubanunula. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Baabo mu ddungu, abagabiridde mu buli mbeera, ebyokunywa, ebyokulya. Lwali olwo
batuuse ku kisenge kibayingiza ensenda zaanye gye baalootanga obwedda n'obwedda. Ekyali kisigalidde kwali kuyingira beegirisize mulinga ekigotta entula, beegirisize mu ggwanga eri abasuubizibwa. Musa nga batuusa awo yasindika abasajja 12 bagende basuule enkesi, baspayi. Ate badde 10 baakomawo ne bagamba nti tetulina lugendo, twasiraanye eddaffe, gali agasajja agali eri gawagguufu era g'amaanyi, era ffe tulinga nsenene busenene ku basajja bali. Bayibuli egamba nti they brought back an evil report. I mean, not a negative report, but an evil one. Kino kitegeeza nti buli bwe weerangirirako ebigambo ebibi ebikunafuya oba owedde oba osiraanye. That's why that report was called an evil one. Bano abasajja n'abakazi baali balabyeko ku by'amaanyi Katonda bye yali abakoledde mu ddungu, era nga bamanyi ne kyasobola okukola, era nga bakimanyi bulungi nti agasajja oba gawagguufu genkana ki, bo baliko omulwanyi namige tebasobola. Baali bakimanyi bulungi nti baali baana baganzi nga ggwe bw'oli omuganzi ggwe gwampuliriza, era yali abayita ggwanga ly'eddonde. Luse lulondo be abaana bakatu. Obuzibu bwe bwajjira, laba bwe batandika obuteerabawo okwerabira kye bali. They began forgetting who they were. Bayingiddemu omwoyo gw'okutiitiira n'okwenafuya. Bali mu kwekolimira bo bennyini mu kifo ky'okwerangirirako omukisa obuwanguzi. Bakkiriza omulabe okwegulumiza. Ate abakimanyi mukitegeera nti Sitaani ayagala byonoonese. Listen to this, my friend. Because the evil one has no power to stop your destiny, what he can only do is to lead you to cursing yourself. Please don't fall into its trap. The devil has no new tricks. He can't stop your destiny. He can't even curse you. What he can only do is to lead you into cursing yourself. Togwa mu katego ke kwegayirira. Abaisirayiri olw'ebigambo ebyo ebyokwekolimira okwerabira kye baali obutekkiririzaamu n'okwenafuya, badda mabega era ebyaddirira mubimanyi bulungi. Ebimu ku byenkugamba okwerangirirako oyinza okulaba ng'ebitasoboka era ng'olaba nga Father akukyamuukiriza. Naye kino kankikugambe, mu linnya lya Yesu nze gwe nzikiririzaamu ennyo nnyini ddala, tewali kitasoboka, tewali kirema Katonda. Simanyi oba ggwe nnyimba oba oziyimba tozikiririzaamu, naye nze bwe nnyimba ti tewali kirema Katonda. Haleluya, tewali kirema Katonda. Nze nno bwe nnyimba oluyimba olwo munnange mba serious. Bino binze sirina magezi, sirina mukisa, sirina nze naawangaala. Sijja kufumbirwa, sijja kugattibwa, sijja kuzaala, sijja kugaggawala, sijja kuganja, nze nno nafuna promotion, sijja kufuna visa, nze nno nafulumako ku ggwanga. Bakulu, lekerawo kubyogera, tandika okwewa omukisa, tandikira ate kino kitandika embagirawo ate buli lunaku. Kino kigenda kukyusa endaba y'ebintu, ofune essanyu, obulamu bwo bukyuke, ate n'ekisinga byonna mu bbanga ttono ojja kulya ku bibala by'olulimi lwo. Keeping in mind that things happen when God mixes with mind. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patrick Mwana omwoyo mutuukirivu batandika kukuba kuumi basaba Katonda zonna ez'obulamu.